si mpangirire si njiyirize tegeraageranyizibwa. So ate amawanga amalala gava ku nnono ne gatandika okuyiyiriza, kyova olaba nti baagala okukireeta mu Buganda ate kigaanye. Tetwegomba kubeegattako naye tusobola okukolagana nabo kuba tuli b'amaanyi. Mpozi awo ekyo ekinzijidde ku mutwe, naye nga sinaba kubuulirayo bannange mbayozaayoza abatabaazi, omusango twagumaze. Ogumu ekyo mbadde saagala kuvaawo nga sikikonyeeko, era n'okwongera okutegeeza Obuganda n'Abaganda bonna gye bali nti naye ekigendererwa tetunnaba kukituukirako ddala. Nga omwogezi omu bwe yayogeddeko, twawangudde siteepu esooka era twagala okugenda okuwoza olutabaalo ewa Beene, tumunnyonnyole nti Obuganda bwawangudde abatemu ababbi, era tugende tujjeyo n'ebipande byaffe ku poliisi. Ndowooza nga 3 tugenda kuddayo mu Lubiri, era abali gye bali babe bagumu nti tugenda kuddayo mu Lubiri tuzeeyo ebipande tuddeyo mu ngeri y'emu nga bwe twagenda ku Luli. Enkuuka nga tennabaawo, bannaye ffe tugenda kusooka kufa, enkuuka bagiteekewo nga ffe abalumirirwa tetuliiwo. Olwo ndowooza lwejja okugenda obulungi. Kaakati mukama wange bulumi naye weewaawo kati Abaganda njagala nnyo baleme kwenyumiririza mu kubawaana. Nze saagala nnyo muntu kumpaana nga mmaze okukola kyenkola, kuba sikikola kumpaana. Sirina kyennoonya nti oba nnoonya bwakatikkira e Buganda, sinoonya bwannaalinya mu masiro g'e Kasubi, naye ebintu byange ebyo mbyagalawo, kubanga byange ebyo byoli ate nze mbirinako attachment yange nga nze omu. Naawe bw'obeera nayo jangu tugende. Kati saagala ate envee bagende ate lugenge ate oli w'amaanyi, oli muvumu, oli mukambwe. Saagala kuwulira bintu ebyo, saagala kumpaana. Atasobodde kunnyambako nga ngenda okutaasa ebyaffe, ne bwe nzira saagala kusanga, kuba gwe gwenyiza okusooka okuggyako ensinga. Kaakati munnange, abantu b'Emmengo bano abazigu baakaggwa ensonyi, abasajja abakulu abakadde abasirusiru, munnange balabika batuuse ku ttutumu lyabwe ery'okusaanyaawo Obuganda, ng'era ekifundikwa ekibadde kibalemeredde eky'e Kasubi zenjole z'Abasekabaka. Bazireetedde amakeesi amanene nga bwe muwulidde Omuteesa. Abakabaka bali 4 ne keesi ziri 4, zisobola okumalawo amagumba ago n'amafumu n'abalongo nebigenda omulundi gumu. Abakulu bano njagala nzijukiza Obuganda nti beebaayo kyamasiro mu ntegeka yaabwe, era nga bategese okuttirawo Abaganda baabata. Era ekibuuzo kye twababuuza kyali kimu, oba si mmwe mwayo kyamasiro? Nga si mmwe mwatta Abaganda. Abaganda abaakubwa amasasi, abasobola okuwonako ne batwalibwa e Mulago, mwali mubalondodde, mwali mubasaasidde, mwali muboogeddeko nti baafa, mwali mubakubagizzaako nti oba wateereddwawo olunaku nti bannange tujjukire abazira abaafi e Kasubi, teboogerwako nno. Era omwami oyo jjajjange Walusimbi Jebbi, jjajjange nno mububbi, kuba nsinza obwa jjajjaawo, nze ndi muzzukulu, naye nsuubira ndi muzzukulu wawala nnyo kuba nze siri mubbi. Yatuula ku ntebe era n'alinaana Kabaka.
mu buwangwa bwa Buganda Katikkiro tayogera na kabaka ng'ayimiridde oba ng'atudde ku ntebe ku nsonga yonna atuula wansi nga kabaka atudde waggulu. Bwe kitaba ekyo tamusemberera. Naye omwana mulenzi oyo ow'effumbe yatuula ku ntebe nga ne kabaka atudde wali ng'amasiro bagookezza. Olwaleero nga bajjayo bakabaka nga bamaliriza entegeka era atudde ku ntebe ne kabaka, ndowooza agezaako tukakasa nti naye kabaka ow'effumbe mpozi n'ab'effumbe balangira. Weewaawo ekyo tunaakimanya. Njagala okugenda ku kiri omanyi ebyokwogera bingi naye ate gwe wansazeeko wampadde obudde butono. Sigaza dakiika 5 ssebo. Essebo njagala munnange okudda ku kigambo kya Mulongo kye bayogeddeko n'abateesa abalala ne Nantuma ow'e New York ono ajogeredde bulungi. Mulongo munnange waliwo omuteesa era bamuyita Mukasa yajja n'ayogera obuwangwa nempulira nga nze atandise okunkuulamu omutima. Oba abantu balowooza nti ffe abamanyi ennono twaggwaawo, oba balowooza nti ennono ya Buganda egenda kuggwaawo. Omuntu n'ova eri nga tolina nsonyi, gwe weeyise Mukasa nga tolina ky'omanyi ku by'oyogera. Bannange Abaganda, ddala Mukasa oyo bw'aba Mukasa nga Muganda, Abaganda mukyalina obuzibu. Nze siriimu sibulina, ennono ngimanyi. Njagala Abaganda tubasomese. Abaganda mufeeyo okuyiga. Ennono ya Buganda nungi nnyo, nyangu nnyo kubanga bwe butonde bwammwe. Tewali buwangwa mu nsi eno buyinza kwegeraageranya ku bwa Buganda. Baneesiwaana buwanyi gwali eyo pima bupimi. Olabe pima bupimi mu mawanga g'oyiseemu. Obukulembeze obwaffe butuukirivu, obuwangwa n'ennono nabyo bituukirivu. Bituleetera okubeera obumu. Ndowooza mu Lunabuddu in harmony, omuntu n'abeera bumu n'obutonde nga tebumuwakanyiza nga neetakoze eki nga neetabuwakanyiza. Naye Omuganda bw'ateenyumiririza mu ekyo, Omuzungu Churchill n'ava eri n'akimubuulira. Churchill aba akoze nnyo, ogwo Omunyankole ova eri empitambi bagikweka mu busa ojje Buganda onyumiza obuwangwa bwa Buganda. Omunyarwanda eminyira okwata mikwate olyoka ojje eno onsomesa obuwangwa bwa wano nga buli kimu ekyaffe kiyonjo. Buli kyokwatako e Buganda kiriko obulombolombo, kiriko ennono ekikulaga nti buli ekikwatibwa mu Buganda kikwatibwa na bwegendereza. Gwe kokikwateko, gwe kasita oyingirwamu ekirowoozo sitaani w'abanaffe n'akema n'ojja ku kya Buganda, oteekwa kuba mwegendereza nnyo kuba buli ekyokwatako kya mukolo. Naye omuntu ava ebunaayira. Omuganda otandika otya okwegomba Omunnalwanda? Alina kalombolombo ki? Buwangwa ki bw'omwegombyeko? Omuntu gw'otunuulira n'osaasira musaasire n'otamubonereza kubanga bw'atyo bwe yakula. Naye ate otandika omwegomba Omuganda nga tosobola kwenyumiririza mu masiro go, nga tosobola kwenyumiririza mu kasolyako, nga tosobola kwenyumiririza ku kijjakyo mu kabaka wo. Kati nno kabaka wulira bye batandise omumukozesa. Kabaka ayogera Olungereza, bannange mwe mulabika temuwulirangako. Kabaka wa Buganda ye kabaka w'olulimi Oluganda. Tewali ggwanga wansi w'enjuba lyagendamu n'ayogera lulimi lulala. Luno olulimi ye kabaka waalwo lwero lwalinamu obumanyirivu abantu be mwe basingira okumutegeera. Obaze mu Amerika, obaze Bungereza, oba Japaani, kaboogere ng'ennyindo bazinyoola batya. Kabaka wa Buganda ayogera Luganda. Muswati owagundi mwamulaba oba mwamulabako. Bwe yajja wano yajja almost ali bwere asumisa eddiba lye bulungi nnyo.
bamuwujjako n'ekyoya neyagira mu nnyonyi. Kabaka w'e Buganda nga yambadde suuti kitalo sibye ttaayi n'engatta enyirira ennyo, n'alyoka abaaniriza mu Luzungu, n'ayogera speech mu Luzungu. Ekigambo kya mutawaana nnyo ekyo, nga ne Naginda amuli wano Naabagereka. Mu buwangwa bwa Buganda Naabagereka tetwetaaga kumulabako kumpi ne Kabaka, oyo tava mu lubiri. E Buganda tayinaayo mulimu. Ekisooka omulimu omunene gwalina gwakulabirira Kabaka, ogwo munene nnyo tayinza na kumumalawo. Kati ova otya mu lubiri kulabirira Kabaka n'olyoka ojja mu bulangiti woofiisi ya Naabagereka.